umugisha umutima ugiye kumva izi ndirimbo nawe ari twebwe nawe. Hallelujah. Omwesigwa Mukama tukwebaza nate olw'ekisa ekingi ky'otuwadde ffe okwogera eri abatukuvu bo. Twebaza olw'amafuta n'ekisa. Manyi ng'olina gw'owonya, manyi ng'olina gw'osisinkana, manyi ng'eriyo ateebwa okubeera ow'eddembe. Ekyo kikola mu Kristo nsabye, amen. Bikula wamu nange olwaleero tugenda okubeera ne episode egenda okusembayo. Tusobola okwogera paka, tusobola okwogerera ddala paka, naye bwe twonayogera ennyo ojja koowa bikutame. N'olwekyo tukola episodes 5 zokka. Linnya Mukama waffe Yesu beera omulamu. Kutumiddeko nnyo gwe wenna ali eyo mpuliriza, bw'oba ne Bayibuli yo n'ekitabo wandiika. Seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near. Munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, mumukabirirenga nga bw'akyali okumpi. Seek ye the kingdom of God, oba seek the kingdom of God. Munoonye Mukama nga bw'akyayinza okulabika, mumunoonye Mukama. Now, ekibuuzo, Katonda bamunoonya, Katonda bamunoonya. Ekintu ky'onoonya kye kibuze. Katonda abula. Katonda abula. So ngamba nti Katonda yabuze, kangende munoonye, kangende noonye Mukama kubanga yabuze, kangende noonye Katonda kubanga yabuze. Abula, abulira wa? Ekintu ky'onoonya kye kibuze. Gwabuze oba Katonda yabuze? Gwe ne Katonda ani asobola okubula? Gwe ne Katonda ani asobola okubula? Ani abula? Era bw'abanga gwe abula ne Katonda, ku ffenna ani alina okunoonya munne? Nawo tewali kyonoonya nga tekibuze. Noonya essimu yange badde wano eri ludda wa edda. Maama wange
yawatanga amatooke n'akwata akambe n'akateeka mu nkwawa n'amaani akanoonya kaliwo akambe kange. Taata wange bwe yabeeranga mu kubajja kapenta ng'akwata peni oba penso akola mathematics we ow'okubajja, akwatanga penso n'agiteeka ku kutu waggulu, kati n'amaate n'aginoonya. So onoonya ekintu ekibuze, tosobola kunoonya kintu kitabuze. Ekibuuzo, Katonda waffe asobola okubula gwe olusyookwe omunoonyi? Weeri Katonda abulirawa? Kiriziganya nange, sente zibula n'ogenda onoonye sente tisize ezikunoonya, gwakeera n'ozinoonya. Lwaki? Kubanga zibuze. Now Bayibuli esomesa, seek the kingdom of God. Seek ye the Lord while he may be found. Ngenda kuwa sekendi emu yokka olowooze ku kintu ekyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeera omulamu. Seek ye the kingdom of God. Nze mbuuza, Katonda omunoonya omunoonyezaawa? Era omunoonya abuze oba gwe buli ky'olowooza nti kibuze olina kukinoonya bunoonye? Katonda abulirawa? Duhe kugutegereza Mwana, duhe kwihangana mu murimo wawe Mwana. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all the things shall be added unto you. Now, Bible tegamba nti look for the kingdom of God. Ebintu biri bibiri, seek ne looking, si byanjawulo. See, look, view. Byonna tubiteeka mu sanduuko egamba nti kulaba oba kunoonya, naye nga byanjawulo. View, olaba ekintu in a distance naye ng'okirabako partial, olabako kitundu. Olaba view, olaba kyonna. Olaba view y'ennyumba, oyinza okulabako face y'ennyumba yokka. Oba n'olaba area view, n'olaba waggulu w'akasolya k'ennyumba naye nga togirabye yonna. Kama ebazibwe kiringanga listening ne hearing. Listening and hearing byanjawulo. Listening, owuliriza with much attention. Listening, attention ebeera eri ku ekyo ky'owuliriza. Ate okuwulira, hearing, byanjawulo. Tosobola okuwulira nga otaddeeyo attention. So
waliwo akugamba nti listen to me, so kiba kitegeeza ayagala omuwe attention yo. Are you listening? Yes, I'm listening. Kakati bangi bawuliriza radio, awuliriza buwuliriza, they just hear and some listen. Kakati ekintu kyoteekako nnyo attention kyo listening. Amawulire, osanga omusajja mukulu atudde katebe ali mu kuwuliriza, listening to the news. Bw'owuliriza ebirango bya Ssalongo John, you're listening with attention. Abalala you just hear them talking, toba wana attention. Era bakubuza yogedde ki, toyina ky'omanyi, you're just listening, you're just hearing. Kama ffe bazibu nnyo. Now seek, Katonda tetumunonya nti abuze. Katonda mwoyo, so ali under seek, not look, kubanga tomulaba nga kizimbe. Ye you seek him. Seeking, oba onoonya ekintu ekitalabika mu mubiri naye nga kiri mu mwoyo. Seek ye the kingdom of God and the rest shall follow. Mumunoonye nga bw'akyali okumpi, munoonye nga bw'akyalabika. Seek ye the kingdom of God. So Katonda talinga mpiso oba talinga nga kinusu nti kigudde wansi kibuze. Now we are seeking for the coin. No, you are looking for the coin. You are looking for the money. Unoonya sente. Zirina bwe ziriwa ku street wali bw'ogenda n'oteekawo omudaala gwa capati ojja ziraba sente. Naye ate Katonda ye talinga bw'atyo nti bamuteegera wali ku koona nja mufuna. Tebamuteegera ku koona. He is everywhere. Being it nti ali everywhere, we seek his face, we seek his attention. So tabuze nti talabika waali, naye ekyenjawulo kyalina nti presence ye gye twagala. Tuli ffenna abooluganda, Mukama waffe yeebazibwe nnyo abampuliriza. Now Isaaya 55 ngenda kuzzaayo. Isaaya 55 lunyiriri lwa 6. Isaaya tuseyo 5 mu 5 6 ne 7. Seek ye while he may be found. Seek ye while he may be found. Call ye upon him while he is near. So we seek him because twagala presence ye kugimanya n'okumutegeera nti waali, okumuwulira nti waali. Of course he is omnipresent, he is omniscient God, he is everywhere. Tabula nti coin ebuze, no, but his presence, ab'omwoyo omanya nti presence ya Mukama si kyagirina, nolwekyo have to seek for his presence. So we seek for his presence. Nagamba, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thought, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God he will abundantly add on. Luganda
leero tugamba omubi aleke ekkubo lye, omubi aleke ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye, era akomewo eri Mukama, naye anaamusaasira adde eri Katonda waffe, kubanga anaamusonyiwa ddala nnyo. Now omubi aleke ekkubo lye, niwabeerawo n'omulala n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye. Now bantu bali babiri, waliwo omubi aleke ekkubo lye, the wicked. Now kiri kye nakugambye mu episode eri eyayita nti we should do good diligently, we should not be wicked. Tulina kubeera na mitima mirogo. The more wetubeera n'emitima egy'ekirogo, ne tubeera n'emitima egitasaasira, the more his presence moves away from us. But the more we do good, the more he comes closer to us. Now, this is one way of redeeming time, because God is out of time. He is outskirt of time. He is seated in the uttermost. Ali waggulu wa buli kimu. Ali in time. Ali out of time. He is not incubated in time. No. Ali out of time. Ffe abali mu time. Ali mu timeline. Ffe tuli mu timeline. That's why we seek for him. We come out for him. We seek him. We seek him. Now, the more we do good, the more we come closer to him. Mukama afeebazibwe nnyo. The more we do good, the more we come closer to him. We pursue his greatness. We pursue his forgiveness. Tugoberera obulungi bwe. Tugoberera ekisa kye every day, every now and then. It does not stop. Goodness and mercies does not stop. Doing good does not stop. It's our daily work. Somesa mu Bikola Batume 17:26 yakola okuva ku omuli buli ggwanga ly'abantu, yakola okuva ku omu buli ggwanga ly'abantu okutuulanga ku nsi enjuyi zonna. Yalagira n'ayawulamu ebiro n'ensalo ez'okutuula kwabwe. 27 lugamba banoonyenga Katonda mpozi bawammante okumulaba, newankubadde nga tali wala wa buli omu ku ffe. Nja kusanyuka nga tuzeeyo ku 26. Oluzungu lugamba, and he hath made one blood all nations of men
for to dwell on the rest of the earth, and hath determined the lines before appointed, and the bounds of their inhabitants. That they should seek the Lord. Look at them. That they should seek the Lord, if haply they might feel after him and find him, though he may be not far from everyone of us. He hath made one blood all nations of men to dwell on the face of the earth, and hath determined times before appointed. And he hath determined the times before appointed. So, Katonda ali out of time. He is not in the circle of time. Why? Because he appointed the time before. He determined the times before appointed. He hath determined the times before appointed. So kitegeeza ki? Ekintu kigenda okujja ng'olwedde akimanyi. Why? Because he determined it before. Kigenda okujja ng'akimanyi. He is all knowing. Amanyi. He is omniscient, omnipresent, omnipotent. He is God Almighty. Because he determined the times before appointed. So he is outskirt of time. He is not bounded by time. He is not bounded by time. But we are bound by time. Oh, an event. Kyolina okukola olina okukikola. That's a bound. Kikukutte teeka. So tulina okukikola ate nga tukola bulungi, tetukola bubi. Tukola bulungi bwoka. Seeking him, okumunoonya. It's one way fe okusigala nga tuliko mu eternity wamu naye. Netubeera nga tulinga abali mu time naye. Netuba nga tulinga abali bonded naye. Mu ngeri emu yokka kumunoonya. Other than that, mu kumunoonya mulimu okukola obulungi. Okunoonya Mukama tekitegeeza kusiiba wiiki namba nga tolya tonywa. No, doing good. It's also seeking God. Okusaba, it's also seeking God. Now, redeeming time also takes to seek the presence of God and doing the goodness of all people. For all people. Obadde Katonda waffe kuva wiiki ewedde n'okutuusa olwaleero okyali Mukama. Tusaba otuwa amaanyi, ekisa, okunoonya n'okutegeera obulungi bwo, n'okutegeera ebiro byaffe bitulimu, n'okukozesa obulungi akadde k'otuwadde Mukama. Events zonna ze tugenda okukola zibeere nga ziri redeemed timely. Okupursuinga passions zaffe nga ziri mu kubeerawo okwo. N'okwidentifyinga passions zoyagala.
n'okuprioritizinga eby'omuwendo okubijja mu bitagasa, okiza imitima ebabayo mwami. n'okuredeeminga buli kimu kye tukola. Mukama, awo nno tunayita okukula. Weebali Kristo, webali gwatagwawo. Mbasabidde mwenna gwe naali eyo ewala, nzikiriza nga Mukama akoze obulungi obutali butono. Kusabira omukono gwa Katonda, kisa kya Katonda kitambule naawe, maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Kusabidde. Amin. Nze Nicholas, tunaddamu ate olunaku olulala. Tukomye wano ne episode eno ey'okutaano. Redeeming the time. Bye bye.